kwegamba tuli bangi nnyo kicho wetaaga okumanya mu gospel fraternity byonna ogenda kubanga obimanya olunaku olwaleero Nancha Whitney gemanya gange sigenda kubanga onkurisaawo naye nga nkujukiza nti ng'ennaku z'omwezi ago 3 tugenda kubeera Mbale SS olukuŋŋaana gagadde wasigadde ennaku 6 zokka ffenna tubeere nga twolekera Mbale SS olina ebizibu ebyenjawulo olina embeera gy'oyitamu yonna ng'ebintu obulamu bwo buganya okutereera nkugamba ekintu ekyo kimu kyokka solution is Mbale SS tugenda kubeerayo Pastor Lozes Bujengo yakulembedde deni abalala ffenna ne tugoberera nkwegayiridde teweetaaga kumisinga sigenda kubanga nkulisaayo ngenda kuweerawo ssaawa zino abagenyi bange ngenda kutandika president wali nnyo naye nga ate ne mama Susan Makula Bujengo wali president Aleke wali ate nga net Mwebeze Godfrey naye wali sigenda kulisa katandikire bukababuzeeko mama wange ngonkuza nataka oli mukulu nedda omanye kati ennaku zino mama nabanja jali nine emyaka muita mama lwakasente nange gwempita mama bana akasente leo tuvaano ngenda kubeera musanyufu abantu bawansi watugobye njagala okwebaza abali ku Soul TV mwebale kubanga mulaba omunnyo mwebale kubanga mwagala gospel music kubanga eno show eriwo lwa Ugandan gospel music kyava eyitibwa G256 tubaniriza okay mbabuzaako nange nze Godfrey mwebaze of course bwentula wano wentudde side eno neno no president no mami no music manager ekibiina nange kati nze wano wendi ndi mafuta agamba mbabuzaako mwebale kwagala G256 mwebale n'okubanga mwagala Soul TV otwogerera inaku ziri mukaga zokka ezibulayo tugenda kubeera Mbale kyekiri mu Uganda ne munsi yonna era nga G256 eyo olwaleero it's a round table yaffe gye tubeera nayo buli mwezi bwe guba gugwa tubeera n'olunaku ne tugamba katujje sobole okubanga twogerako ku bizibu oba ku birungi gospel byetuuseeko n'ebizibu byonna tuba tubyogerako era tuli mu olunaku olwaleero nti tulina abagenyi kamuleko omukulu owaye mukama yebazibwe mwena abatulaba muva Bulaaya G256 show Soul TV okay, well, I just got back, you know, yeah? So, yes, amanya nedovozi, President Lanek, President w'abayimbi ba gospel mu ggwanga erya Uganda, ate nga nze nkiikirira abayimbi ba gospel n'abayimba ennyimba ez'eddiini mu UMA, Uganda Musician Association. Ndi musama nakadda okuva America. Yes, mpereddwa nnyo omukisa okubeera ku show eno and nga tenobagenda wala njagala kwebaza Pastor Aloysius Bujingo ne Mami Makula olwa support gye bawadde abayimbi. Nina testimonies nyingi zembadde mpulira so much they have done in secret supporting concerts supporting welfare ey'abayimbi era Mami mukama kweledala omukisa we appreciate twebaza mukama kiba guba mukisa kuweereza mukama so we gubaawo why not serve him yes njagadde nkyogere mu lwatu because ebiseera ebisinga mugaba n'omukono guno nga guno mukono tegukoze ki tegutegedde era nga bulijjo neebuuza nga ngamba mukikakasa ddala ng'oli akulaga ne screenshot you know ng'omuyambi okusupporting house rent n'ebintu bwe bityo so God bless you kale nga tetunnaba kweyongera yawo wenyini nga tukyali ku president yavuddeyo n'awa Levikson ennaku ezo 3 yavuddeyo n'awa Levikson ennaku 3 ne Pastor Bugembe awo bwe tubatandikira then twanjula omulamwa gwo banvire ku ntebe ya federation amazima go gali nti baveeko reason being Honorable Nabanja yamanya nti President Lanek agenze wa America tagenda beerawo n'agamba katugira tusaawo Pastor Bugembe katugira tuteekawo ki Levikson naye kyasinza okummalamu amaanyi nakomyewo kumpi wiiki namba kati ndi mu Uganda yaddeka message ku simu yaddeka simu nti yo waaye kulikayo jango tule mu ki mu ntebe yo ndi munyiivu Levikson siganye bwe wali ogenda mu America yes Honorable Nabanja yakitegeera yakimanya oli prime minister sosola fuluma gwanga katategedde era
bamutegeeza bakimanyi tewali atamanyi nti president w'abayimbi ba gospel tabadde mu ggwanga buli kimu updates bazifuna naye banvire mu ntebe wasigaddeyo olunaku olu lumu zibadde nakwezi 3 nina information je nina Kankwite President Lanek. Oh, yes. Manyiyo President Wesley. President Lanek. Jonah. President Jonah. Katika wala ba America ina president bamwita Biden. Naye waliwo bu states. Kati Wesley ina ka state nga Ohio, gundi ina ka state nga Michigan, gundi ina ka state nga Bebucho. Kati nganze ndi walichi wagulu kati Wilson Bugembe ne Levickson bade bamnyumbye. Yagala soka buza. President Lanek ekibina bakita batya kyokulira mpozi. Nze nkulira abayimbi ba gospel bonna moli president because ino kubango ina state gyokulira. Yes, nkulira abayimbi bonna aba gospel. Anje ekibina federation yo bakita batya. Checho. Yes sir. Bekastokera kumacha nolowoza nti nogoloka ngo yimba gospel nogamba nti Yesu olo nze president wo chiwedde no ya president oyine ennyimba meka ya president yetaga kuba na nyimba president yetaga kuba na nyimba kulembera bayimbi ngoli dansa kadi waliwo yayoza mbu akulembera bayimbi atenga yali dansa baganya okuva mu ntebe yo kikyogenda okukolawo ngenda kwekola ekintu era mateeka bagenda kuva mu ntebe yange by all means. Pastor Wilson Bugembe fena tumumanyi asiba achaza abayimbi abamisiri ku kanisa ye dilo ali owulidde nga achaza omuyimbi waki wa gospel buli Sunday. Actually his church yemu ku kanisa ezina abayimbi bangi aba gospel almost like 70% or 65 bava ku kanisa ye naye buli Sunday naleta palasho naye Pastor Bugembe akute ko bayimbi banja naleta no siganye tumwebaza but we need him to support. I know budde bwa counseling, I know budde bwenjiri, I know budde obwabuwereza bwe taina budde bwa bayimbi ba gospel. Ekizibu ekiriwo kati kwe kulowooza nti mulina okuwagirwa mulina that entitlement muwulira nga mulina okuwagirwa but awagidde era kyakoze akikoze. No, we appreciate him. Ze si actually temunquoting abubi nti nino olutalo ku ye but I'm the best man for the job. Waliko Federation. Without any doubt. Olaba mbadde siriwo mwezi mulamba nga gospel siri se na olukoye omuliro wano na wali sinza abadde siri se industry yone badde ko. Nze shemanyi ba president benakawulira Lanek yaliko president yaliko mu kibiina kye bayita Federation of Gospel Artists Uganda ensonga lwaki nadivaamu katoli amunsi yo lukwe tolina kibiina so manyiwe katika president Wesley kubanga balina ebibiina sisi no chemba nyonyola n'otulaga ekibiina chemba nyonyola mami nkwegayiride mpuliriza. Okay, once a president always a president, once a honorable always a honorable. Once a president always a president. You are once a president. Inze nava mu kibiina kya Federation of Gospel Artists Uganda. Do you believe in democracy? Olwokuba ekulemberwa omusajja gwe bayita Prince Nika Kai. Do you believe in democracy? Kibiina ekyo by all means nakati yatekawo bano nga ba puppets naye nga yakola waita puppet ng'okikubye nalabanga ninga puppet nengamba bino byesonyi eyo twayitiddeyo obuyitize naye nga tulina omulamwa gw'olunaku lwaleero mbadde nsaba president w'abayimbi ba gospel tumwebaze Yanjula omulamwa gwaffe gw'olunaku lwaleero eri mpitiddeyoko obuyitizi kubanga byo bibadde bikola ki bibadde bikutte okay neyanze Nancha Whitney host waffe olunaku olwaleero tuyina emiramu ebiri gye tugenda okubanga twogerako era nga njagala kwebaza buli group yonna gye mumanyi eya gospel yonna kwebali ensi yonna kweri ne bwe twogerera mu groups zonna screenshots kweziri ziri mu kutambula tuli ku mulamwa omanyi lwaki because president ndi mu addressing the nation kati nfuuse busy otunulira ebigenda mu maaso mu ggwanga both mu Christian entertainment ne mu secular world boogera ku kigambo copyright law boogera ku kigambo kya associations ne bwowulira president Lanek awoza muve mu ntebe yange byonna bijja olwa associations obw'ebibiina ebyo ebiriwo ne ekibuuzo kigamba nti nga gospel fraternity abayimbi bonna
twetaaga associations ezo ekyo kimu ekyokubiri zituyambye eki kubanga ono abeera mu eno tayagala agenda mu eno ono muyimbi bw'abeera mu association eno bw'aba yeetaaga agenda kuyimba concert ya Gunda ali mu association B alina okusooka eno wa president yamuwa olukusa agendayo naye awo tuba tukyabuulira njiri oba tuba tuli under captivity tuba batukwatidde mu kibiina bane bateeka mu kinya mu bucket yemu omulama bwe gutyo bwe gugamba era njagala kusookera Gwad anasalawo of course gwali hosi nayenze mbadde mbawa omulama ogwokubiri tjakuba twogerako ku kya copyright law mu second affair hour then tuina tjakuba twegattako ku musumba Pastor Musalo ali Mbale ajja kubanga tuwayo ku view ye then twasobodde okubanga tufunako ne producer John Mary naye natuwaako ku side ye bona tugenda kubanga tubafuna naye for now abali wano ku pano tulina n'omugenyi munagenda kubanga atwegattako nja kubanga tudiscussinga namwe kenyini musobola okugenda ku Facebook page ya Soul TV kwe tuli muteekeyo ko questions zamwe ne comments zamwe ku mulama gwaffe gwe tugenda okubanga tutambulako olunaku olwaliro kanzire wa host waffe Nancha Witting abaganda bagamba nti bazungu be bagamba nti ladies first beautiful first yes akazindala kako it's an honor ekisookera ddala sandibadde na buzibu na associations kubanga ekisooka zizimbawo obumu that unity mu bayimbi ba gospel you start planning together bwe muba ne goals nga ziri laid out bulungi nnyo ne muga vision yeno goals of phases zino ekisookera ddala building that unity naye federation eva ku nannyini waayo ekigendererwa kye weefiira bw'eba ekigendererwa nga kirimu okukontrolinga engeri enjiri gyefuluma nti nina okubuuza ngenda kuweereza wano nga sigwa nsasulira rent tompa mmere federation or association tensasuliranga ku recording luyimba n'olu then tolina kuba na control waje ngenda okuweereza so association eriwo ng'egenda kukola ki bw'eba eriwo ng'egenda kukola nga UPRS bwekola tukimanye etukuŋŋaanyiriza ssente ku Salt Media ogenda oweerezeeyo batuwa mmeka singa so association ekizibu eziriwo personally nze sijja kwogera bonna benze ndaba wabaddewo ekya divide and rule associations nti divide and rule buli muntu alina kingdom gy'ayagala okuteekawo ng'alinamu abamuweereza yes buli omu ayagala buyinza nti bwentuuka nga president muyina okurecognizinga nti wendi ng'abayimbi abali under that federation and association then ekirala abayimbi bano tebayambibwa by an association sinalabayo omuyimbi avayo n'agamba ekibiina kintekedde concert nga sound we bamusasudde buli kimu be bakisasudde federation ejja ku poster naye ng'omuyimbi yali mu haso ey'okunoonya promotion y'ebirango sirabangayo president wa federation asituka bw'abala ne president njagala ne kasituke njagala Wesley asituke njagala John asituke bajje ku Salt baga music manager tulina omuyimbi waffe wuno agenda kola event nga si muyimbi yanoonya obuyambi so federation tuzirabye kubawa abantu just platform that you're a leader, you're the president, nenga temukoze. Federation chezikola. Federation ziyamba kubayimbi kutegeka concert. Oh yeah. Batya. Batya kutegeka batya. Bwe omuyimbi bwaba ina concert. For example katugambe omuyimbi President Lanek ali mu association emu. Muyimbi. Bavayo muyimbi. Bavayo ne batandika okukolawo meetings. Batandika okugamba nti okay ono yagenda okufuna promote ono yagenda okugenda ku radio eno ono yagenda ku social media association batandika okutambuza poster bwe bate ekyokubiri kati mwami tumwe bazikankunyonyola kino zisonda ku kasente okugamba nti tugenda kupangisa stage tugenda kukola ki basonda ku okifunye bubi taata kankunyonyola kino nze mbaweereza association zikola ki omugaso gwazo okay ekyokusatu omuyimbi bw'abeera mu association emu n'alwala bavaayo ne bagamba nti banaye omulwadde waffe si bino byakwekubya ebifaananyi n'agenda naye kubya selfi ngenze kola mulwadde bakuŋŋanyako ku kasente ne bagamba banaye katuddukireyo n'omuyimbi waffe atugenzeeko kyogamba abasinga bagenda mu bifaananyi je musa bamusonderako ku kasente abamu kale abamu tusondedde abayimbi bangi so associations ezo
ebyo byebimu ku byezikola n'ebirala si byogedde bingi tumwebaze njagala otusooka otunyonyera bye zirina okukola oba bye zizze bikola bakola Okay, kale nze mbadde nsaba munzikirize mbanyonyole federation okubeerawo associations ezikola federation obadde okimanyi ekyova olaba bwe tutunulira ne federation kangambe eya UNMF ekulemberwa Kenzo right now ekiri mu kuyombya the whole secular industry kintu ekyo nti yajja tewali akoze ki ategedde and yet it's supposed to be formed by associations era gwe mulamwa kati gwe bali mu kugezako okukola ki okutereza kakati tudde ku yaffe eno gye nafubutukamu ng'entabudde obwongo ngendo bagita Federation of Gospel Artists Uganda nga njitunulira bwenti nga Prince Nick aina interests ezize nga ne team erimu bonna bali mu kulwanyisa muntu omu President Lanek because mfuse vigilant mfuse famous mfuse vibrant obujja nga bwe bukola ki bwe bubatta nenkera ku macha nentegera nti without me federation tesobola bikola ki kubeerawo nenjivaamu obokitegera but all these associations tuina yunaga eyasookera ddala Judith Babiri eyakola ki yagiteekawo then tuina gospel heartbeat eya Ivodrasi oba okitegeera tuina omwoyo gwa gospel eya Tatakani yes tuina Entiko and so many others oba okitegeera tuina East African gospel tuina gospel music revival nyingi naye ekisinga okumalamu amaanyi is federation yegamba nti wetuli we are operating naye nga associations zino zonna ezina so many artists tebali part of the chi teba federatinze oba okitegeera kakati tuddeyo ku nze nayogerako nomwami gundi ono eyali agenda obeera president wa federation eyo omusajja omugagga alina studio kyova olaba oba ateekako kano kaboyi nawulira nga Dr. Linus asinga linya lyenjogedde mutwala kitalya yes but today nti associations was a good idea because Mami Susan the whole truth is bwe tuddayo ku gospel music oli eyasookera ddala from the generation eyaba Jojo Kudi ba Betty Namaganda ba Betty Nachibuka twayinanga amakanisa buli Sunday agenjawulo nga gayina kye bayita praise rally ngo omuyimbi oba ovuddewa ojja ne kasiddiko n'oteekamu n'okola ki n'oweereza naye services ezo zonna zaavaawo ne bazifuula healing services kati abayimbi ne babulwa platforms we twabulwa platforms associations kwe kutandika eyasookera ddala yali ya Harriet Magezi bali bagiyita greater something Harriet Magezi we yakitandika ekyo then mwe mwava Yunaga netandika nga what are we trying to do? We are trying to come together as artists with a common goal ebizibu byaffe tweyambe tusobole okola ki okwekula naye eventually zino associations endala nezitandika okutandika because teba believing mu Yunaga kati endala nezitandika kale tata kale awo watusangidde naye nga tetunaba kweyongerayo onkujukiza bujukiza nti banafa ba MTN bagamba nti wefunire esimu ya Kabode super esimu eno nungi nnyo ejirako 8GB okumalira ddala omwezi 8 ejirako 8GB za data bundles obwerere buli mwezi okumalira ddala emyezi 8 genda mu dduka lyonna lya MTN ofune esimu ya Kabode super MTN together we are unstoppable era nga erungamizibwa bannaffe aba Uganda Communications Commission ate nga bobo yagala okubanga ofanana bulungi olabika bulungi olina amaanyi tosumagira buli kyokolo sumagira embeere kwesibyeko boli mwana mtono yenga buli kyokolo sumagira boti wetaga ekintu kimu kyokka bwekiti ye rock boom kwata rock boom energy drink akola bulungi nnyo ate owunya bulungi mwatu akamolimu bantu bangi naye nga wenawe novaamu omukombigo kwata ka rock boom ogenda kubanga oyogera ngavaamu sente ennungi kwata rock boom wenywere ovuga olugendo luwanvu wetaaga rock boom osoma amawulire ng'osumagira wetaaga rock boom omwana omutono omukyala ali olubuto tokwata ku rock boom ngenda kuba akazindalo nkazaayo naye nga sinaba kazaayo nsooka okwaniriza taata tusanyusa okulaba yes sir obeera America
ebinyonyi ebeekulese basi ebeerekulese miiti ebeegaanye wootuukidde nga ensonga gye tuliko tuli ku mwoyo gwa gospel omwoyo gwa gospel tubuuza ng'abayimbi ba gospel twetaaga associations ezo ebibiina tuzeetaaga tutya omwoyo gwa gospel mutuyambye ekyo eyo nayo association eyo ki twetaaga ebibi association tuzeetaaga lwa nsonga nti nga balaba tuba ne church soko oyanjule kuba tulaba lesson nendo James bakatakanyi amulimba lwakanize tata omwana ebeza kikakasisa kakati nga balaba church bweziba muzi family oba bagamba nti kirani okuyambaho ku muntu owa wansi ennyo kutuka ku musumba naffe mu bayimbi ba gospel twetaaga ebibiina ebyo bituyambeko tuka ku bantu ng'abantu batuukikako naye omwoyo gwa gospel gubeerawo gusobola okubanya ensonga negituseewoona mangu si buli muyimbi asobola okusanga president yo noba n'asanga king of radio n'amunyonyola ensonga kati tuteekayo ebibiina ebyo okuyamba okugonzaamu kukwatagana family ezo ziya nga tobeeranga mu masomero ng'olina sema lion sema elephant biki naye ng'abakulira lion ezo batuuka ewa headmaster mangu naye nga mukwatagana mwongera kusajjuka kiyinza okukola kyakatandika kiyinza omwana ekikola mutuweemu ebbanga kijja kukola bwembanga nkulembera omwoyo gwa gospel ne artbeat nga gyeri bwe twegattewamu abakulembera ebintu tusobola tusenza eddoboozi ewa president abatukulembera yensonga enkulembera bo baagala tusobola kulembera muntu atayagala yaffe tuli batono nnyo lwansi batwagala abaagala niba n'abakulembera abo bonna abangi simanyi oba bonna baagala batamwagala abakulembera lwampaka tebalina kyakukola wangi taata tebalina kyakukola balina kkiriza aba tebakkiriza bakkirize kati tebagenda kubeera mirembe kivudde ku ki okuba nti association ezo zogamba nti mwetaaga ng'abali mu gospel industry tezikwatagana kiva ku ki for example Lanek waliwo abaleetawo entalo Lanek agamba ye president sigamba ndi kale president Ulito abane Jona agamba ye president ne Jona akyali Jona amada kakala tubeera babiri okulemberwa obuzibe w'amaaso wakiri tubeera babiri reka ne Jona ate kyonoonese nnyo ekigambo president. Please allow my give Jona ngagamba ono association ye erimu abayimbi nga 10 uyebona yabalina kakati ate omuntu ali official gwe tumanyi Wesley official no sigenda bikiriza eno program stopping official otijewa bamulonda no okay chiri wechiti Wesley we mutwaliranga president wama Wesley we mutwaliranga president aina organization mwajakulira tetuyinza kera n'ogamba oli president w'enseta existing ngensi teriyo kati awo tugenda agamba waliwo mental illness nze ngamba omuntu okera neyerangirira Lanek alowooza akyali president mu kibiina mwe yali n'ekibiina tekikyaliwo essaawa zino kiringa tunagamba nti president avayo n'agamba yakulira FDC tekiriiyo nga luli yaliko kati Wesley atwalibwa okuba nga ye president owa federation kyenavudde nkubuuza mu ntandikwa kibiina kikyokulira gospel artist Uganda ani yakulonda mu bibiina ebiriwo federation gye tumanyi mbadde muwa amagezi nti omulundi oguddako weesimbawo kibeere kituufu kubanga federation bwe baweeri baatugamba Wesley bwe balonda so ye president Prince Kai yakera ku macha nga ina bya planninga nateekawo kibaita Federation of Gospel Artists Uganda nasaba associations ez'enjawulo zimwegatteko njagala kubuuza omwoyo gwa gospel gwagikulembera are you in the Federation of Gospel Artists twagwamu
mwagwa twama tuyingiramu yakinyonya naye kitegeera noyingiramu tuyingiramu kakati lwe nasemba okubuuza nga ndi America wangamba tokola ki president bino ebintu bya screenshots nze tosobola kuneegaana bwe mba nina kyenkukoledde mba n'obujulizi bonna twogere ku associations endala eza federatinga because of their own reasons ez'enjawulo kakati what we need as the gospel industry yonna at large Wesley brother Jonah buli omu yenna we need what we call unity unless we unite tetuyina kyetugenda kyusa mu gospel music nina kugamba jamutulonde n'ogaana yaga unity etyanga tosobola tulina abantu abefuula nti bo ndiga naye nga munda ki misege miyayu antogenda kinyonyola nsi nga bw'omugamba nti jangu tukwatagane tukolagane agamba yakyo ekituufu tugenda kikola eventually ogenda okuwulira zi audios nezi screenshots nga bagamba nti oyo bye yabaddeko fete tukola ki tetubirimu. That is what has kept gospel music mabega. Now a question now ekibuzo ekirala kijja still tukyali mu line association zino boziraba zisinga kutambulira wano mu central ova wano n'ogenda Embale nga balina association yaabwe nezeno tebazimanyiko wadde bova wano n'ogenda Embalala nga nayo balina yezaabwe ogende Kabale abalala tebamanyi na associations weziri nakyetegeeza wano n'obuuza president owabayimbi oba atwala federation eyo yonna yonna erimu associations ezo zonna bagamba president Lanek linda kose nga bakugamba nere tebaliyo mukulu tumwebaze ensonyi okusa president Lanek mpayo abayimbi 10 okuva Embale bomanyi okuva Embale kasata kuddawo mu maaso mbaleke ompeye Jinja ompeye Embarara ompeye mu Fort Poto because then mu north ompeye then yaucheza kubanga chiringa sawa zino wetabuza mu 7 mbulira district ze Uganda then tuina Romeo Odong checho genda maso ndi mukusabira noze gola baka tuina olese babiri okuve mu north because nagala kupa yoko yes ajaye bakulembera tuina Mary Asimwe tuina ne muwala we Melesi achayimba ndala yes tuina bana abazeba Peterson MA yes and then tuina ba Ronnie tuina ba Jean Piscale my god Mbale tuina oyo Musumba Bishop Masala something like that then tuinawo bani abali Embale Makatonda that's your president now kasemba debaga tumuwe bado chambuzi was a problem eyo mujirabi the association neze mwogerako zirina wano wokka abayimbi abalate baba abayimbi abalate baba nze manager nkugesa abe kweyenso wami tumwebaze bino ebintu bikutte bucha alinda kamalirize ogamba federation jomanyi eri wano naye ffe tuli national okusinzira ku research these WhatsApp groups they were creating zikola nnyo n'okusinga associations at the moment atokola nnyo WhatsApp groups zezimu zikyusa bukyusa amanya waggulu mashete ye gospel ye gospel heartbeat ye moyo gwa gospel it is the same nze mbadde the same people here the same people there mbadde nsaba ekisooka Kampala gwe mutima gwa Uganda mbadde nsaba nti batuweme ebbanga tubajja batuukako ekyokubiri president aliko abulamu alakinga omutima gwa gospel era next time nja kulondonwa n'abanga yeesimbyewo banga alina omutima official era nakulondebwa naye gulina omutima gwagulina naye tayagala okugiyita mu mateeka mbadde saawa weesimbawo tukulubanga alina omutima manyi n'abayibo kati ate otamanyiiyokko ku bantu wadde n'ogwaiza ku mentioninga nze kino kankyogere ku national TV nze federation of gospel artists Uganda sisobola kukola nayo we have to create a new body that governs soko okiyingiramu ekitereezi tutondewo endala tetugenda gitereza nagirimu nengezako gitereza negaana tu oba otondewo tulina okutondawo tondawo lwaki namba mami Susan
Niki yakeera n'akitondawo n'agamba bana idea ino ngibaseringidde kati Lanek tondawo sell the idea to the artists. Ate obalina potential kyetugenda okukola kati ekibuuzo kijja kigamba ng'ogyeko kiri kye twayogedde nti association ziyambako onatugambye ziyambako okusitula abayimbi okubatuusa ku muntu abakulembera. Apart from that njagala otuweeyo ensonga 5 reasons 5 association ziyamba okukola kale muyambye eki ku bayimbi okusooka ofuna obutuuti kuba tebukyalabika obutuuti webayimbira platforms eyo challenge etusumbwa nnyo muyimbi ayimba naterekeko era tusaba basumba bakitaffe mu mwoyo bambi platforms ebituuti byafuuka tebiriiwo ensonga yokusatu okugatta okuddira omuyimbi kati joyitendo tugeze oba omuconnectinga ku bayimbi bano ba raising star n'okuba oyimbako naye ku stage yemu kizibu nnyo kati bafuka mukwano nokolayo concert yaba raising sana muteekalo ko omuyimbi omu bajulidde bola anti awo tugenda okuva okwegatta sikyamukati ensonga si yakubiri then ekyalako okuwuliriza ku nnyimba zaita nazifulumya bwababeereyo mu nnyumba zaabwe awuli oluyimba nga lumunyumidde nnyo naye agenda okufuluma nga oluyimba lufu kati wali ebyabera nga famire tuwulize ka oluyimba olwo nedda lubulamu luddemu kola bwoti nobba nonyeza ku studio ennungi ebirungi ebinga ebitonotono byetwakafunawo kati ogambe nti omwoyo gwa gospel mwina namba entono mwina tuli 34 wow gwaliwo side nti bwofuna abangi tosobola bamanage abayimbi 205 ebiyimbi 3 omwoyo gwa gospel bwabeeramu bwagenda bwe bamuyita ku concert ya association endala oba ekibiina ekirala oba kyaki ndala alina osooka na reporting ewo ate olina ne authority ey'okumugaana kituufu lwaki ekisinzira gyawandikira luyimba sigwe yamushootingira video yayimba era bakitulangira bulijjo bakitulangira bulijjo towateeka sente ku gundi yange lwaki oŋŋaana kino naye kubanga waliwo abantu katonyonyere omuntu waffe ensonga lwaki woli manyi lwaki mba ŋŋaana omuyimbi okugenda okuyimba nga taŋŋambye ensi yaffe abantu abamu bayonooneka asobola okuyingira gurupu emu nga ngimanya abantu baayo twali wano ku programu eyasembayo nga tuyimanyi waliwo gurupu ezimu nga beebaka ku bayimbi temwaliwo abasinga kati abamu sobola gurupu gyogeza okuyimbiramu bantu beera careful basobola okweyambisa ensimugalamulambeko mulabule mugayidinge kati sagala agende bugenzi nayimbe wano nekyaki ezimu zaafa kwegamba bwogulira alina okumanya nti kubanga abensi batusingako nti I know many gospel artists bali mutu watching right now onyonyodde ogambye association yo erimu abayimbi 32 and I think it is because bebasobola okujja gy'oli nti abalala abamu bajja nembagaana abamu basobola music goyimbe nga sijja musobola nga nate toyimbye message mwala kulondamu nze mbadde nsaba all gospel artists abatulaba right now bwabaawo meeting nga tubayise nga babayise okujja mugijumbire whether you're a top artist whether you're uprising artist come attend because but attending a meeting it's going to be difficult for us to change industry no or to change the whole ministry abatopo abo bakowubuko basasireko no nchimanyi meeting mwagala ntalo nchimanyi nti bakowu that's why nkosa opportunity mwagala ntalo media mpwezi oboli opochitegera nti if we have to change ne challenge endaba mu meeting Lanek nti bwe muyita abayimbi I think associations weziyambira mu contacting aba leaders associations kubanga bwoyita omuyimbi aina leader goyinako olutalo anti ngenda kugereza no njagala kugereza toyina lutalo no njagala kugereza nsinga makula mpita meeting nga nina obuzibu ku Lanek kati Lanek omuyimbi gwakulembera taina bwajja mu meeting gyempise tukyalina problem eyo nti abayimbi bano be mukulembera
mubakkiriza okubanga basobola tata we bamuvumye ate nga yutoka tasobola kati naye bambi abeera tight down tasobola tata we bamuvumye eggula toyise omwana ajje mu meeting kati mbuulira omuyimbi ali under federation ya Wesley jakulira Lanek bwanaayita meeting tekisoboka exactly unity mwe nyine mutandika abali waggulu ba leaders abaana bano bajja kwesootinga president abiwulira ono kati mukulu tukusaba mami kyembadde nsaba kikino nti allow me share this to the world. Okay. Sirina buzibu na King Wesley. Na federation tetuli ku Wesley. Ebiseera ebisinga tu meetinga ne tukola ki ne twogera. Tusuze mu nyumba meetinga inido fete tumanya. Tusuze mu nyumba yemu tulidde ku sowani yemu. Era bwe mbasi balimbye sawa zino kwali alaba president. Andi kati ekikibi kikyamu. Naye alaba president. Yata ina buzibu. No, he's watching. Era kange mbera abana bakulembera balowooza mulwanaga. That's the problem. That's what we want to clear today because I know the whole gospel music industry is watching right now. Sirina buzibu na any leader in any association yonna. Obuzibu bwenina mbulina ne Federation of Gospel Artists Uganda. Era tulina kwegatta tuforminge ekintu ekipya fenna kye tukkiririzaamu oba kye tugenda okuagreeinga. Badenja katulizeko ku John Mary. John Mary producer afe control batereko ku John Mary. Twamubuuzizaako waliwo twamusanze ekiro abadde bava ewa John eyo tumubuuza ku kintu kya copyright ne association n'atugamba fenge fe yaffe eruddewo ne mbuuza eriwa naga fe yaffe basooke bateeko ku John Mary tuli engeri gye yayogeddemu ku point and then mu second hour tugenda kubanga tufuna Pastor Musalo okuva Mbale naye atuweerezeyo ku submission ye tulabe. Fete kyetuliko kyetubaddeko bwe nalowooza kuba ffe tulina federation yaffe ebaddewo okumala emyaka 8 n'omusobyo so nze kyendo ate n'ekirala mu buli ngeri gospel industry esobola kubeera kyekimu ne secular industry because values za njawulo ate n'ekisinga ddala obukulu nti ffe federation yaffe ebaddewo eyasooka so kitegeeza ffe ngeyaffe eyimiridde era recognized era nze neyaabwe sigiinaako buzibu naye nti tetusobola ate ffe kugijoyininga ate ensonga ya copyright ekyo kyekintu kyetubadde nga tusabira Katonda kibeerewo kubanga nga bannabitone kiba kirungi ne tufuna mu bintu bye tukola wadde nga tuweereza Mukama kubanga Bayibuli egamba nti aliwo omukisa emirimu gy'emikono gyo so ndowooza it's a good thing era nze mpagira buli organization buli association ekifrontinga because in that way etujja okuteeka obuweereza mu maaso. Njagala kubuuza omukulu producer John Mary. Omusajja yatugambye association yaffe ebaddewo era eruddewo ebaddewo naye erakyaliwo. Najogera linnya ekitegeeza nti wali ye Fagawo right? teyajogedde oba ali muyaale ate tasobola kuva mu Fagawo reason being yali best man woli ate balina bagambye udewere myaka 8 naye ekyo kirungi nze loyo person lwaki ova mu mukwano gwo bw'oba tokkiririza mu mukwano gwo then nokkiririza ate obulamu bwa John Mary era namwewunya nnyo ng'ajja ngamba Mukama watakuyombesa ajjanga muyimbi waliyo omuntu nga tugendako edakiika ntono tumale 1 hour nga tugenda njagala at least tufuneko ku submission omukomo waliyo omuyimbi owa gospel yakajja ng'awulira entalo eziri eno ali independent tayagala kubeera mu association yonna akola atya tutandikire eno agenda asibwa ebintu bingi nga tugambye obutuuti nakoze obutuuti bwakufunira abantu individual tagenda afuna katuuti gye bujja kati oyagenda asibwa muyimbi ali mukundaba nga toyagala kubako family gy'oyingiramu ogenda kusibwa obutuuti gye bujja aye gye bujja eyo mu myaka nga 5 musumba ajja kugamba ng'oli mugundi ki nga tabwoba tanawoova kijja bazibola okuwanga akatuuti kaababamu kati mamangu ennyo bambadde ofuna family gy'oyingiramu osobole okufuna n'emikwano gy'abayimbi n'ezikolabo n'abayimbi n'obutuuti obuwerako nze ndaba byemukola bye bini okutiisa abaana okuyingira ebibiina aye n'ekyokutya abayimbi bwe twogerako abatidde 5%
Bakale kanjireke ekyo kijaba mulamu wako. Omuntu atalina atya kugenda mu association yonna akola atya? Omuyimbi agenda kujja ekisooka ng'alina ebiraasi bye ku mutwe, ekyokubiri ng'ayimba music we jaba Jesus Christ kati oyo ekisooka bwana agenda muyunaga bagenda mutunuulira nga omuyeekera oba okitegeera bwana agenda mu yunaga bakola batya muganda waffe senga nagenda mugamba braza akaviiri ako katemeko oba okitegeera kisizira ekyatuukawo mu associations exactly kyengezako okugamba nti noonya association wofitinga yeah nga your kind of genre of music osobola okugendawo n'ofitinga tulina entiko bakola hip hop bagambye entalo bazikoze batya entalo bazitya kyebagambye entalo president wabayogera mu senta kakati kansoke passing it on to you nakale kanchimalirize it is nti bobanga oli muyimbi totunulira ntalo because kati nkunyonyodde tewali tezibakwata kentalo teziriwo we are Christians this is the body of Christ tewali ntalo choino kola genda where you fit where you celebrated nti omwoyo gwa gospel bayimba kadongo kamu sija genda yeyo kangende mu ntiko bali message tebayimba kadongo kamu I know waliwo limba in fact okutegeera omwoyo gwa gospel ye yangamba nti yali yebaza nti omwoyo gwa gospel we nategeera nnyo nti bamusupporters nga bujo nkyulya sikifaako omukyalo bamuyita Evelyn Semuju I know limba baluyita fuga oyo si kadongo kamu olwo limba oluwulira babeki bona bo kadongo kamu music gwota tegera kuwa majisi tayimba nimi oyogede ku content ali mu luyimba omululu content ne muganda waffe ne bwaba pushing a music singendo I'm making sure music we are pushing ali mu bulamu ali mu ekyo awo yogede bu yekolingye I'm calling kadongo kamu Okay, kanyonyola engine okitegera omuntu atalina association akola atya asigale erijali oba afune association you can survive without it Oh yes. teri muyimbi mu Uganda nga association ya making kyekisooka ekitegeeza bwe bakutwalanga mulekwa tulina tata abamulekwa ni Katonda kubanga if you don't have a family togenda breaking through ndabye abayimbi nga balwanyisiziddwa ababa fightings associations and they've made it kubanga associations no sinaziraba nga ze zinoonya abasumba abayimbi yatambula ne Kasidike n'akatuusa ekyokubiri associations zino waliwo muli meeting abayimbi waliwo muyimbi nga birobye naye ate nga mulina gwe mupushinga omuyimbi ne mubeera nga mumuzaako mabega tebamuzaayo directly naye tebamukkiriza kubanga kangeze tutegekera neka ekivulu lwaki tumwebaza otegeka naye nga biro byange byakuteeka kivulu so nti temusobola pushinga bayimbi batano mulundi gumu tukkirize association zino si music labels nti mutusasula abaana ba belonging bwe baba baagala naye they are independent basobola okuraninga mu bagaidinge mu balungamye naye temuli bakama baabwe kyenyizo gamba so omwana ono atalina association weekolero weeteekereyo obuvunanyizibwa onoonye every music promoter every media house associations zinoonye ofune emikwano egyo nti bajja kuyambako yes okupushinga yes gyekiri naye omuyimbi personal effort eri important namanya omuyimbira neeke nga muyimbi nga nkyali mwana muto nga ayambanga musirikale afandela neeke nemanya omuyimbi bali bamuyita Bikauma nemanya omuyimbi bayita ambassador tone ba legends awo teri muntu yabakwatako No. Teriyo kati sagala tulowooze nti abaana batabe mu association amazima gali nti nali sinayingirana mu media nga Lanek muwuliranga muyimbi nyingira mu media in fact nga aguddemu
era ekimu ekyamusuulasuulamu kyava bweru. Mbadde nsaba battereyoko ku kifaananyi kya Levikson ate tulabe. Olunaku olwaleero tugenza ozukuka nga ku internet waliyo ekifaananyi kya Levikson ali ne Carol Nantongo. Mbadde njagala ekifaananyi ekyo abakiri ku kontwe bana abatufune bakitereyoko. Ekifaananyi abantu bayogedde ebigambo. Nange nina wano messages na postinze buli muntu ambuza oyo tumuyita tutya mu tebabalaga omukyala luli ani yali abalaza omukyala era ensi yonna emanyoli oba mwasuuminga emanyoli bannange temukkiriza abalenzi n'abawala kuba ba mikwano. Singa Levikson yabaddemu association oba eyalanek singa kati kibooko bamubuuza kifaananyi wakijeewa njagala nkirabeko bannaye producer akituwe ne ajja kukituwa naye nga tekinabakujja silava ku nsonga ya mami gyayogeddeko okkiriza omuntu okuba nga yeesumba mbanga olinga gamba balina abasumba bwekyengamba bwegamba baleme kutuyingi tuleme basumba eno ffe bamamwega gospel mubaluŋŋami naye temubafuga nnyo. kale Levikson ne Nantongo ate Levikson nyongedde okwagala alwakyatukema naye mwogerangako Levikson atambuza ki atukema the man of God with who we don't man of God woman of God yamutulagadde naye mukirabe nti Levikson yanyumira ebifaananyi. Levikson ye muntu akyasinza okunyumira ebifaananyi yebale naye kupozi zakola ezo zitukema omwogerako ekigaddewo paati yaffe nzekambabulire eyo video shoot kyonna aleta luyimba naluli lwali luyimba nantoga alisinga ali gundi alisinga ni confused naye ate mukwano gwe ali bwasaba mukwano gwo. Kale tugenda kubanga tuwunzika ekitundu kyaffe ekisooka naye nga nkujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera Mbale SS. Mukwano gwange teweetaaga kusubwa, tugenda kubeera Mbale SS tusigaze ennaku 6 zokka. Atalina transport kubira jjajja kubira omuntu yenna asobole okuyambako okuwa transport tugende Mbale. Abasoga mwena yonna ye muli Idinda, Buwenge, Bupadde, Ngoma, Nafa, Busiya paka Mbale. Bambi tonna tubeeyo tusobole okubaayo ki mu lukuŋŋaana. Katugenda ko mu musical break bwe tukomawo bagenda kubanga era batubuulira president alina kye yayogedde n'agamba nti fenno muntu tuli ku pano naye president waali nnyo Mami Susan Makula Bujingo waali nnyo Tata Khan waali tumwebaze Godfrey waali ate nange Nancha Whitney wabula nga tetunaba kweyongerayo nkujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera Mbale SS. Mukwano gwange olina embeera yonna gy'oyitamu olina ebizibu ebikutuddeko paka ku bwongo amagumba go gaggwa kenyama Mbale SS is the only solution. Kyenyinza okugamba olukuŋŋaana gaggadde gye lugenda okubeera ennaku tusigaza 6 gokka okubeera mu kisaawe kya Mbale SS. Miss at your own tubadde wane no president n'atugamba nti fe abantu abasinga tuba tukola ki tuba tukwatagana naye tubeera ne tukwatagana mwene mwekuba njagala atubuulire lwaki ebintu bino babiteekamu politics woba oyagala omuntu omwagala wholeheartedly naye fe tubeera ne twekuba ate nga bo bali mu kulira ku plate emu katandikirawo okujjako badde njagala kwogerako ku bayimba twakulaba n'ebifaananyi tugenda kugoba niye gwenzo bwangu oli mukwano gwabwe nga mpote bali nga kyabagambye twalira ku sowaani yemu mwalira era twasula wansi w'ennyumba yemu and then even of recent era twogera we don't have any problem. President Laneki omulama gwaffe bagutere osusiza comedy uliriza twakulabye n'ebifaananyi ng'olina ekifaananyi kya Levikson ne Pastor Wilson Bugembe abo bonna abaweereza ba Mukama era bakitiibwa bakulu ku ssomero twayiga ekintu kye bayita illustration eri mu maaso g'abannamawulire n'ogenda ku mikutu gyonna n'okwata ebifaananyi n'okola ki lwaki osusiza comedy byaki no it's not comedy bwe twali ku ssomero nga batusomesa they taught us kye bayita illustration yes oboba olina kyonyonyola if there is a better way doing josobola chikole oba okitegeera kati I thank God olwa the best teachers that I had. Message yo yatuuse yadoyagala yabaddemu amakulu yagenze across era bakitegeedde naye kati twabadde twogera ku nsonga ya associations mami n'agamba nti artists don't need associations mbadde njagadde njogereko just in 1 minute kwekyo
association dibaita gospel music revival ebaddewo for almost 2 years. Yani tumanyi mukulu ye association ekyasinze abayimbi abangi most especially abali mu Kampala region era nga bwe mwogedde reason lwaki nasalawo kuteekawo association because ezaali ziriwo nga sikkiriziganya na nkola yaabwe nengamba no let's create another one nga we can move in a direction eno. Reason esooka abayimi baali balwala nga tebafuna bujjanjabi. Reason eyokubiri pandemic mu lockdown nga abayimbi tebalina mmere maka nga abayimbi balina issues eza rent. Then ekyokusatu tewaaliwo platform like for artists. Abasumba basinga nga wenkunyonyodde nti services zino ezakawongezi ezaalinga za kyetuyita praise rally ojukira liberty yaina Saints Gate Katwe ewo mugenzi naye yaina and then Kansanga I think Miracle nayo yaina nga evening baita bayimbi ne bayimba ne batula ekisa buli omu nadda jakola kijagenze but it got to a generation ngolwalero services zonna zafuka evening services healing services abamu they even closed down the church after the services kawongezi nga tewali kikola kigenda maaso abayimbi okusaba opportunity okolerawo shows nga babasaba ne sente era bakyabasaba churches zibasaba ki sente ng'oline bwabanga muweereza mu kanisa bamusaba ki sente kati olwa road blocks ezo zonna nengamba no ebbanga lyemmaze mu buweereza I think 80% of pastors bonna nkola ki mbamanyi and bamanyi olw'ebbanga lyemmaze mu bulokozi nengamba okay nze nsobola obbatuukirira ku lw'omuyimbi kaŋŋambe nga kani asituka obusitusi ne bamuwa ki platforms naye barrier gye twafuna ebisenge is abasumba services abo olwaleero bayina choirs zezikola special songs oba kitegera and awo wempeera pastor bujingo credit nti mu nkuŋŋaana zategeka instead of choir yes choir ziweereza eyekanisa ya Canada but our opportunity even the solo gospel ngenda kugamba Mbale we dedicated 3 hours to music gospel artists mbalala we did the same twagenda in fact chetwasalawo kati crusades za region kati tukyayagala kutwala Kampala artists tuyinza twala omu babiri so twagala kusitula ba region era nembalala batukemba baliyo bayimba bapukanyingeri Tata Kani president yayogera. Sir, you can go to prison right now. Is because twali twagala kusolvinga challenges ezisinga abayimbi zebakola ki zebayitamu weewaawo tetukikoze nnyo but at least tujanjabye ku bayimbi ababadde balwala tetukikoze nnyo tusupportinze concerts I think buli concert mbadde njiringamu era byonna bituufu byeyogera bagamba nti nkola showbiz singa wesimbe nawo kati oyitemu mbukyekka kyekibula kubina bina bintu bino omutima gwabina mukuyitamu but that's the reason lwaki twatandikawo gospel music revival mwabagambye nti president Lameke yayimba ennimi ajja ogala kuyimba ennimi ojja kubeera kukaminga embaali njagala tusooke tufuneyoko ku pastor Musalo ali Mbale asooke naye atubulire ku ekya copyright law ne association z'abayimbi bonga ab'Embale bo tebabimanyi amanya gange ze Pastor Mike Musalo omuyimbi okuva no Embale abatulaba kubikwatagana ne ebibiina associations yandibadde bituyamba kubanga bajja n'okusuubiza okw'amaanyi ne bagamba ebibiina mugenda kufuna abagenda kubawagira olwa abagenda kubateekamu kaashi naye ate ekiseera bwe kituuka waliwo ekibiina ekyajjako wano Embale nga baagala turegisteringe
ne babeera ne be bapanze emabega eyo nti bwe banga tumaze baddayo nga temubalaba. Ekyokubiri, ekibiina oba ebibiina bino associations bireeta disunity. Newankubadde nga bajja nga bagamba nti waliwo unity gye twegaase wamu, ekitegeeza nti bw'obeera mu kibiina kino tosobola ate kukolagana n'abaali mu kibiina ekirala ng'abayimbi. Ate kati ngaafe aba gospel tekitwetaagisa nnyo okulaga nti tuli mu kibiina gundi ate tetwafiritinga mu kibiina gundi. Ebyo tukibala nti bireeta disunity. Ate ekibiina ekyo byeyongerako n'ekirala bya UPRS okuregistaringa ennyimba nti bw'obanga waliwo ali kuwulira oluyimba olwo aba akusasula ssente, oba waliwo oluteese omuntu yenna okuluwokinga aba akusasula ssente. Naye kati ffe ng'aba gospel kiki ekireeta n'oyimba oluyimba kitegeeza kubuulira enjiri. Kati bw'otandika okusasuza oluyimba ekitegeeza nti omuntu eyandiwonye, omuntu eyandirabye obubaka obwo n'akkiriza, tekijja kusoboka. Ebyo biyinza kukola ku basakyula kubanga abasakyula music bo omulimo gwabwe kuyimba bafune ssente, naye ffe atusasula ye Katonda. Era nkubiriza abayimbi mwenna nti bw'oba oyimba ekintu ekikwatagana n'essente sooka okireke emabega, kubanga Bayibuli libeerekiriya sooka onoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu, ebisigadde bigenda kugoberera. Kati ebitugoberera kati nga nze nyimbye kati ngenda myaka 20, naye si lwakuba nti nkuze lwakuba waliwo ekibiina ekibadde ekinteekamu ssente. Nedda, Katonda oyo mwenyini yateekamu ssente. Tutambula ku makrusade, waliwo abalala oluusi bebayalinga omuntu abagamba okujja ku crusade wenda kusasula bukadde 2, naye ffe ekyo tetukikola. Wano mu Mbale oba wano mu Eastern bw'obuuza omusumba yenna temusumba musaalo omusasula ssente meka okujja crusade ewo, ajja gamba nti omusajja wa Mukama oyo Mukama amuwa omukisa. Era bye batugamba era Mukama n'amala n'atuwa omukisa. Nkubiriza abayimbi ffenna abayimba gospel wandibayo gamba ye musaalo nga kati gw'oli wala kati tukulabira ku Soroti naawe ojja nyiikira kola ekyo kyennyini Mukama kyakugambye okukola. Mu kuyimba jinuli ki gy'ogwamu? Oyimba traditional, oyimba lingala, oyimba afrobeat, nywerezaawo wennyini paka lazima oliwulira simu. Nze lwali lumu ne mpulira simu ng'eva ku Soroti nti jangu okole ki oweereze, era nenfuna omukisa n'enzija n'empeereza. Kati laba okutambula ne muzeeyi Pastor Aloji Asibujingo ne Mai Susan, kati laba tuna olukungaana wano mu Mbale luwonga 3 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga. Abayimba abasinga bungi muzeeyi yaŋŋamba nsolonzera abayimbi nga 30, era abadde babalaba muvadde mulaba abayimbi nga batandise bali ku TV nga bakola ki bayimba, era nga 3 bagenda kuyimba. Era n'abasumba mbaaniriza muje tuweereze Katonda. Mwebale nnyo. Isigadde nga Pastor Mike Musaalo Inyaisa Mwenya okuva e Mbale. Mukama abawe omukisa. Bwatyo Pastor Musaalo bwagambye okuva e Mbale. Tugenda kubanga toyongerayo naye nga bannange njagala twogereko ku bya corporate. Abalina ebibiina. President oyina ekibiina, Tata Kani oyina ekibiina. Esente naffe tugenda tandikawo ekyaffe. Sirimu bakiyita batya? Tutandikirawo wennyini mutandika ebibiina. Nze mbadde njagala kutandika ne Mami Susan asooka tubuulire. Okusinziira ku Pastor Musaalo bw'ayogedde, omuyimbi wa gospel aba abuulira enjiri. The moment you copyright oluyimba nti nja kuba sikyaluwulira mba neetaaga kusasula. Kati tugenda kukola tutya? Twetaaga ssente naye twetaaga kubuulira njiri. Kati omuyimba ali eyo nga bwe mbabuuzizza ali bw'ati, kati nze nkole ntya? Ekisookera ddala ekigambo lo
etteeka bwe litali baliyise kati abagendo diwagira mwenna mulina osooka otegera etteeka eritegeeza ki copyright kitegeeza waliwo protection ku works zo eza music kati tugambe ba music artists protection eyo kati gw'olina gw'owa obuyinza mu Uganda ekibiina kye bateekawo ekikwataganye ne music is UPRS so UPRS yegenda okuyambako mu kubanga banoonya sente zo katugabe finances byonna byonna nti be bagenda okuyambako kitegeeza music wo okkiriza UPRS era etteeka libaddewo weeriri naye omanye enkola za Uganda kati baagala ku revising oba ku amendinga mukke obumu naye nze kyendowooza essaawa eno gwe twagala laba mugaso gwa associations and federations to write a letter musituke mugende mu parliament mubagambe as gospel music tetwagala bintu ebi tetukkiriza ekibiina ekyateekwawo UPRS for us we are not going to protect our music nga bwe mwagala ekirungi ekiriwo nti music tebamukaka bw'ogenda n'omuregisteringa ne bakuwa license okubanga eri protected it's okay make it public kubanga bw'olaba amateeka ga UPRS eyina kye bayita tariffs ku waka wammwe nti tariffs ezo baziteeka ku bbaala ku maduuka ku makanisa ku buli music wayinza okgenda kuliko sente ze basolooza kambagereze ku church bagicharginga per sitting 30 people 50 100 plus buli muntu ogenda sanga 50 and above 100 and above buli muntu asasula nusu ebyo bitano okuwuliriza oluyimba lwani amaduuka bwe tubanga supermarkets kiosks bars DJ omwaka oba asasula mitwalo nkaaga something according to UPRS okosa music media tusasula for already tusasula aba salt kati kitegeeza muli mitinze music omuyimbi yenna ayagala okukula ta protecting a music ensi ze twecomparingako those are first world countries tutunulire ekyabaddewo sente UPRS their meetings newa abayimbi muyimbi wa Sakira bamita Spice Diana afunye emitwalo 3 omuyimbi wange Kasita yafunye emitwalo 2 Now that is a secular artist buli media ngemukuba oba agenzeyo batagenzeyo kati njagala tunulire omuyimbi waffe gwe tuyita Levikson agenda funa meka in other words stani abateze akanyebwa mufuna obusente obutini emyoyo gibule do not protect your music mumuleka atambule bababiri gye balaneke twabamanya nga music osanga church emukuba overnight nayo kimanye sawa zino ne mu crusade kati kambagereze tuina dancing groups mu buli kanisa bagenda kozesa batya music wammwe nga mu protectinze kitegeeza bayino sasula group ekyanoonya sente egula uniform ya mitwalo egyo obagambe buli mwaka asasula emitwalo 3 okosa oluyimba lwo kitegeeza tugenda tandika dance groups zigende zi recording eyo basasule producers bafuneyo ebigoma byabwe bazinireko kati kitegeeza gospel artist temugenda kula sina gospel artist ne secular artist katika mbagereze bana abayimbi abanene bonna bapushinga gye bayita copyright mubagenderere bafuna mu music nga tewali copyright right now waliwo obujja obuli ku bayimbi abajja alien skin nyimba ze zimanya naye akende bukezi nga buli muntu akayina kusimu TikTok ekola bagenda limitinga music wawe nti kyemwagala okufuuka big artist ekigenda baawo sente ze mwagala ofuna temugenda zifuna because Ugandans olaba music wamwe tuganye muwuliriza ku bwereere ate ku sente bwabanga gospel music essaawa zino omuyimbi tumutwala ku kivu ne twala kangerezera nek ne tumutwala ku crusade embalala ne batamanya laneke yani nga music wa bwerere omusumbaganya okuwa platform nga takufuna mu kinene kiri awo asasula emitwalo nkanga waliwo okutya sawa ya federations the associations kati musituke okutya kuli okugamba nti time egenda tuuka associations zitandika okugamba oba toli mu any association oba toli ennyimba zo teziri copyrighted tokyafuna stage yonna tokyakola ki kati oyo muyimbi ye agenda kukola atya anti pressure beno mu nkyayogedde era njagala kwenenya eri abayimbi bonna ba gospel n'abasumba because I was
one of the people abali so vocal mu supporting a UPRS. Naye bwe navudde America nenda aba sente ze baatan. Zebafuli. Sakijjawo. It's a fact. Basimba bagamba tuva nagenze egundi nengende egundi. Which is okay. What the president yakulekera? President yakulekera. When I came from New York to Amsterdam to Ddala then to Uganda, nalabenga Spice Diana bamwade mitwala satu. Nengambe mitwala satu. Kumotoka javuga kunyumba jasula atwala zachi zakola Ezoza makeup kanebuza Lena Price oba Justin Nabosa yagenda funa chi meka obotege oli mukonsekeda gomwezo gwedo wabade Dennis mutaka yabana afuna meka Linda Brenda wa This is where I tell every gospel artist nti today okuguli omulamwa ogwokuweereza mukama seek ye first the kingdom of God nga pastor wayogedde owembale nti bwe tunanoonya mukama ajja tuwa empeera anempeera gyeri oba okitegera musumba Donzabu yabadde ne concert n'aweereza ne bamusimba emmotoka oba okitegeera bwe kyalinga katonda ajja kublessinga mu ngeri totasobola kola tezigenda kuwera emitwalo 3 tezigenda kuwera copyright gamazima yambadde eyamba kukya enyalo bifemu ebigwamu ennyimba n'ogaba nange naye ku lw'ensonga nti njigiramu nga nkyali muto oba kadi nga tuli bato tukyasoma ku Highway College ne Pastor Bugembe nalinga jalanye ennyimba zaffe zitambule nga bwe ngenda mu parking kadde nesanga bakuba yero nga nyimirirawo nenga omusajja yakuba oluyimba nga kwakolwebale kuba luyimba lwaffe nengenda mu taxi nempa wa taxi nusu 10 wale driver ankubira oluyimba lwa yero lugweyo paka gyentuuka kabera nga ogundi olungujjaawo wansa naye nga njala taxi bwe neggwerayo oluyimba olwenga luweddeyo abantu baluwulire message nga bwe bulumi njala abantu bawulire message ntambula n'engendo z'essaagenda nga bawulize oluyimba olwo lugenda okuggwayo nga ani oyo ayimba yero kati kyenkugamba nga njagala enjiri etuuke wansi ku ground osanga musajja bataddeko TV bana bazitunda nga ataddeko video ya munoga abantu baba bebafa bali okwo ku TV oluyimba lwaffe nga wuli essanyu likutta bakubye wandi badde oluyimba n'ekyo kijja kuggwa naluwulira ku waka yali teepu musiri mutonya baba mukulu kale compact balutekanga ku teepu mami nenduulira oluyimba nga balumusalidde na busalizi baluteeka ku teepu ne baluleeta tewaliwo copyright nentegeera Pastor Bugembe kati essaawa zino tulina abayimbi nga tebannakumanya sina mbalala beyond city 101 wakati wakiso tebakumanyi oyagala copyright ennyimba zo bazikwate batyo mami katwogera amazima gali wegati omuyimbi already ali established Pastor Bugembe, Levikson and Nandanga kyetulwanako ekyo bantu bayimbi bawere play their music by all means era bajja basasula oba okitegera because bamanyi nti the majority of the people bagala wuliriza music owa Pastor katugenda kwesibaawo ku bantu banafaka Yesu walidda bana abayimbi abalala bato abasifuka twagala tufunemu video gye muzannye nga show etandika oba birungi something oba bandi Uganda bafe oba video yagikwasa simu simanyi Vixen kojaawe Chirwana ali ansise bwe nayogera ekigambo ekyo Chirwana ali ansise mugambe ky'essimu Uganda music stations zisoka nezitunulira video ngerimu omukyere nagamba eno tequalifying oba kitegera kati thank you so much for the opportunity kati omuyimbi ng'oyo abakugamba nti I am part of this entity era mugisasule muzanye music wange oba kitegeera njagala oyite mubale Vixen what assignment yitambale Vixen since UPRS ya meetings bafunye makogenda buli abayine bitano kubanga UPRS ino kuwa emisolo mu government osigaza mmeka
ate yelevya basobola tuleka kiri kyotugaye basobola tuleka gospel yes basobola tuleka because sebagamba fe mutuwa buyinza protecting eyo music kati gospel music abayimbi bwe mugenda ne mbaga mubakkiriza protecting eyo music ne mu registering mitwalo ejo etaano gyokka then mitwalo etaano bagambye weetaaga 60 days ogazetinga oluyimba ofulumiza oluyimba olinde ennaku nkaaga mululuga baagala bagende mukama yayaffe laba president abaagala bagende ne tunabaawula tute kuba olimba ku gundi yo ne bakustrikinga wenna tunabaawula tute bamenya okwebuzaabuza naye nga yateekayo kyendowooza musabe emikono gy'abayimbi ayimba ako kalungi birungi laba dance omwana yoyo ani anaalumanya lengera ne kojjawo ali mu video I actually watched that video when I was in the States. Naliko. Oh yeah. You watched that video? Oh yeah, in the States. Oh boy, Uganda is far away. Anekto sana aba president. Tuleke. Akusongeyo because ndowoza kati abatulaba mwena buli omu alina okukola okusalawo nga ye. You can either go for copyright law or not. Naye nze kyentegedde kwe kuba nti gospel teyandigenze oluyimba lw'olimitinga obutatambula nti just you want that. Tetukkirizibwanga kyakubadde sente nnyingi twandibalese naye musana obuswazi. Salt Media, thank you for giving that young man opportunity. Mbadde njagala ekintu kino nakyo because nze nali nkoze afandogera tuzaaye ng'aŋŋaana okuzanya video ze nange baŋŋaana ate tulina quality ziva ku video 10 zino okukola show. So God bless you, Salt Media. Thank you, President. Copyright omuntu waba ataddewo copyright law ku nnyimba ze njagala omunnyonnyole ennyimba ze afiirwa ki ziba zikirizibwa kuzannyawa oba batasobola kunyongera copyright ya America nali mu church oyina eddakiika emu nali mu church neŋŋamba why don't we sing this song and this song nebaŋŋamba they cannot because they did not pay for them. Sound never genda mu bugenzi yennyimba boze balina katika nkulire kuteeka mu Uganda katika nkuwa amateeka ga UPRS galiwe gati bwe boji wadde rights okugira nga yeri ku in charge of your music. Yes. Njagereza ku kanisa yaffe House of Prayer eino wandiikira UPRS ne bagamba tugenda ko solimba luno na luno na luno mu service eno neno okumala ennaku bweziti then ne musasula okusinzira ku mirundi gye mugenda oddukozesa nebbanga lye mugenda oddukozesa either week a month a year oba kati ate era muyina obbawa ennamba y'abantu abagenda odduwuliriza so you pay nga musinzira ku bantu bagamba 100 and plus nusu bitano ba mwana bemba abantu bita kitegeeza tokkirizibwa kuyimba bino betimba oli katonda omwoyo tokkirizibwa duyimba nga UPRS yakuwadde license. It's a license to use someone's work. kati obo likodinga shoyo tosobola dukozesa bagambye balucharginga as background music or a performance kati YouTube tosobola abasaba badda ku kituuti moyo n'abalidinga ne basinziza mu limba lwa Lanek tosobola dusinziza n'osinziza mu limba lwa Justin Agosa Chandala baba toyina kyokugamba ne kubanga oluyimba nalwo bannange ndinako ebyange bingi naye kyekizibu ekiriwo nti abayimbi kyemuyingiramu temukitegeera so kyetuyinza okukola ndowooza obayamba nze ndi mu gurupu emu ey'abayimbi ey'amacete ngenda baweereza ku bugundi obulimu amateeka agalimu agamu mu gurupu mulabe nti buli kifo kyonna ne bwaba DJ asasula okuba oluyimba abantu abapromoting ennyimba DJs obuduuka oluyimba yesubeera nange nga n'omutamivu aluyimba ng'alumanyi ne mu kyalo look at TikTok at promotion platform kati egenda kuba naye eri blocked tokyasobola kati nawe tuli wano netuteekayo ka background oluyimba oluli copyrighted byonna bye twogedde wano naafunamu atya okimanyi nti Salt Media tulina YouTube channels tetussaayo music w'abayimbi bawana ne bwe tuba mu Canada ne bakuba pasa naga munkubireyo oluyimba luno tulina okuvayo live channel yaffe bagiggala ne bwe badde ne ba subscribers bameka ne views meka bagiggala kati tuyinza kuluzinga njiri eya musumba gospel tudde ku mulamwa
banaye munsonyi kada bataga kuba tutaka basomesa nga bwogambi twetaga conference mwami Tata Kani fed ebibiina byamwe bena association this is your time to show us nti kati muyamba abayimbi mubayite tebagala kujja mu meeting muyite abasobola mufune emikono gyabwe mubagambe bameka bagamba nti rights zammwe muzikiriza ziberenga ziri open omuntu akose wax zammwe UPRS emanye nti abayimbi bano ne bano singolimba welukuba mu chachi ya gundi tebabajjako sente tebagenda bakwata because basobola okuggala ekanisa lwakuba luyimba amateeka gabaweegali then tubenga tusuubinga ate muyimbi abakugambye tetali mu corporate naye nga ate mufune emikono gyabwe kubanga yotekayo nyimbo ne mukubana media house emu nga njagala bazannyo oluyimba lwange ne bangamba nti bw'oba totusayinize wano tetujja kola ki tetujja bali be protect yawana bayamba America bayinza n'okufa n'obaso so definitely nange nensayininga naye nasanyusa nnyo bwe nalabye oluyimba lwange luli ku ki ku TV nga luzannyibwa so I believe nti that is the way forward for the gospel music industry. Omanyi tulowooza nnyo ku bintu lindako katono tulowooza nnyo ku kintu nga tusalawo mangu nga tetunaba kutunuulira bintu bya maaso tutunuulira nnyo ssente okitegeera naye waliwo abantu nga bali mu bibiina for example nga tunabeera n'ekibiina nga nze president wammwe kati oluyimba olwo baluteekako corporate kino kibuuzo kigenda eri mwenna tugenze mu corporate bino bye tulimu twagala ennyimba zaffe zibeere corporate okitegeera naye ng'oli mu kibiina kyange nze yakutandika nze yakukolera audio nze yakukolera video kyokka oluyimba tulutaddeko kitegeera akasente akagenda okuvaayo eno nze nga nanyini kibiina ngenda kaga kangereze abayimbi be bategeera corporate oba tebabitegeera oluyimba nanyini walutandikira ku muwandiisi yes kitegeeza alina rights ku luyimba mpozi nga wamusasudde webale nnyo luyingidde studio kati golufulumiza studio nayo jimenye mpozi nga nayo gisasudde nanga mulimu owa violin kyebayita wax omuyimbi bw'ovaayo n'ogamba omuntu asobola okuvaayo n'aclaiminga n'agamba nze nakuba jita molo oluyimba oba tewamusasula kitegeeza buli akubira kati nawe olina otandika okukola endagaano nze nasasula era sirina rights ku luyimba luno ogenda registering omale ennaku nkaaga nga tulinda lufulume mu lulimu gazeti okole video nowa video nayo nyoteekayo sente tulina abantu bangi abali mu kutulaba ku Facebook banaye tubabuuzaako bwe bali kutugoberera bangi nnyo n'abali mu groups ez'enjawulo mamisuza nagambye machete ekiri mu machete group saawazo tulina ne group ya Salt Media abali Western Uganda Uganda akusande waliwo omuwala gwe bayita Scovia yafuna cancer owembara Western Uganda wedda proscovia muyimbi yafuna cancer so bagenda kubeera ne charity concert embalala omutegedde ku Sunday eno era nga ndowooza tugenda kujja mami yanga ngenda kujja Salt Media mugeze sabira fe contribution yaffe ya 1M wow so Salt Media yes era twa pledges tumwebaze yagendo zitusayo tetukumanyi munangire muyimbi wa gospel bayimba nesanyu aide bisere era bali shocked nga tebakisuubira kubanga twasooka pledginga 500 musumba n'agamba no we top it ebeere 1M bambi yebale mukama wangu so kyekyo naye nga tetunamaliriza buli omu agenda tuwa submission naye mami Suzani alina ensonga gye yayogeddeko tesaagala tulekeyo yagambye alina kyaleeta nga kigenda kuva mu Eastern, Western, Central, Northern wonna badde njagala nga president akyali wano Tata Kani kubanga bonna balina association mwena mujja kwesa na mami agala fuka president ekyange kikino ekyange nti Salt Media etambula regions maybe President Lanek gyatatuuke ku mobilizing abayimbi katonda atwadde platform we can mobilize them kati already Western region twakikoze abayimbi balinga bameka abakaregistering so if they are over 200 bava mu regions Kasese Kisolo Fort Poto tugenda ba meeting tubaselingire music mu Kampala naye twagala bakwa associations and what federations babamanye to promote their music so mu different regions tetwagala kubeera president tukolanga nga Salt Media nga chia naye abayimbi nze kyenyiza obagamba abayimbi ekizibu ekimu ekyabayimbi mugenda kunsonyiwa abataata baffe ne bamama baffe mu njiri abasumba you've become a problem for these gospel artists
abasumba abaana bano tebalina bwe unitinga nga basumba mukyekuba abasumba buli bwe babanga balwana omuyimbi affiliatinga ku musumba oyo talina bwakolagana na muyimbi affiliatinga ku lanek kati association ne bwe tunazikola ne zibaawo bwe banesanga mu group emu nze sobola genda ku kivulu kyoyo sisobola kuyimba n'oyo sisobola kola bweti kati unfortunately abayimbi bano beekuba abasumba bamanyi okusinkana ne bareconcilinga abana bakoze kukola ate ba president ngono bwakoze ku mpewo nagata kubaki era basinkane bo bakolagana bwe basinkana kati abasumba tubadde tubasaba okay temu unitinga tetubeetaga mu uniting mu mmanye ebyammwe abayimbi mubaleke babere independent from your battles temu ba meetinga amazima ga Katonda omujulizi Pastor Bujingo yatugamba twawule ebintu by'obuweereza by'ekanani ne music ministry yange nga department mu salt media ne bwakeranga omuyimbi bamita tumwe bazinavuma Pastor Bujingo Susan Makula asasulwanga music manager okuteekayo oluyimba lw'omuyimbi bwe bibanga bibye bya church ebya church birala ne bya media birala naye abasumba mu meeting abayimbi ne mubayingiza mu bintu mugenda kufa mugende Oshitegede bano lwaki mugenda kudda maaso ga Katonda mugenda ansalinga tya okulemesa enjiri okutambula nammwe abayimbi ani abayita these buildings muzikyuse muziveemu bwaba house of prayer yekulemesa obuulira enjiri Katonda yabagamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri muve mu kanisa bweba house of prayer yekulemesa obuulira enjiri kyusa ekisenge omusumba osiye Katonda genda obuulire enjiri bannange teri ali mitinga muyimbi wa secular Mami nsabanga kati stani ali mukutambuza fete tutambuza Mami nsabanga teko kuchoyogedde tuli balokole twalokoka abasumba challenge eyo nzenje experience nze nnyo otuuke wo musumba nakubuuza nti osabira wa bwe nabadde nzijja ne ku media eno nina account eya WhatsApp eya omusumba omu kwenatadde poster and bangamba lwaki ate eyo kola ki ogenda yeeyo so mbadde nsaba okulwayo kwono tolooza tekubadde I know all the gospel artists are watching us right now. Entalo z'abasumba muziveemu tuziveemu that is one ekyokubiri tusaba n'abasumba bambi abayimbi mubakirize baweereze nga namwe ani agamba abasumba obutabulira njiri ani abagana abayimbi tiviza tekyakuba nyimba z'abayimbi tebakyaba butuuti mama every big ministry in Uganda right now a media house a TV or a radio station tubegayiridde temusosola ki nyimba nze naliko victim obosege naye mbegayiridde tudde ku mulamwa okimanyira nek nti si musango gw'okubanga nze nkusumba bwe mba ndi musumbawo nga nina obuzibu ne tatakani ono omwana mmuleke anoonya kanisa mwabiro nga ye omusumba we yamusumba kati abasumba temusala misango giteekako baana abaana mubaleke baweereze mwe ababiri mu abantu abakulu mwe mumanyi lwaki muyina obuzibu mwe nga abantu bw'abuulira enjiri Katonda yamutumye eyo waliyo omwoyo ogumu bw'aba nabbi wa bulimba nze sikkiriza banabbi b'obulimba ekisookera ddala kyekino Katonda yabamanyi yatugamba bwe balira tetugenda balemesi tetugenda basitopinga naye nze nzikiriza bwe nti bw'aba nabbi w'obulimba alina okumanya abasumba bano bannanfuusi ogaana otya omwana ogenda ku TV y'omulokole ng'omukkiriza ogenda ku TV ya secular webale temulaba nti mwabatategeera ana ky'omuyimbi ogenda okuyimba awantu ate nga gwe tomuwadde platform ne bw'oba omuwadde platform Katonda yamuyita mubaleke bagende baweereze engeri yokka gye bagenda okukula mu music kati ekizibu mwatandika owuninga abantu nga temubalabirira nze nzikiriza omusumba okuŋŋaana okugenda oweereza nga yansasulira emmere yansasulira buli kimu munnange master yasazeewo oyo apeyinga munnange omusunyi w'omulere yasalawo oluyimba lw'okuba ng'osobola okunkolera video naye but ng'obulokole balina okubuulira enjiri mubasumbe bulungi mubayigirize era nga president w'abayimbi ba gospel netonda ku lw'abayimbi owekiwayo ekimu eri abasumba kamera yaffe weetonde oli owekiwayi kye bayita revival kubanga bwonna okuleiminga nti oli president tugenda kubuulira president kiri bwekiti because abasumba balina reasons
ezenjawulo eri abayimbi tebazirina nti abayimbi balina amalala nti abayimbi benzi nti abayimbi baagala nnyo ssente kakati nze ndi wano kwenenya ku lw'abayimbi bonna omukwano nsonyi okusala ekirimu wali asinga abasumba okwagala ssente owaki lwakuba bazibasaba omubbi teyagala mubba twetaaga platform kale yogere kyo na platform to be honest kati omuyimbi wa gospel babaleke ayimbewa we have hundreds of thousands of artists baweereze wanga tewali platform oba okitegeera musaabisa kwaya okitegeera kwaya batwogere eddakiika president abadde yeetonda naye temumukaniza kumalayo wama weetonde president kubanga ate tokaaba ndi mukutunula mu kamera on behalf of all the gospel artists abaanyiza omusumba yenna oba abasumba bonna mbegayiridde mutusonyiwe mutusaasire tuli baana bammwe bwe munaatugoba tetulina gye tugenda mbegayiridde nnyo olwaleero abayimbi bali mu kusikinga asylum mu nsonga ezitaliimu ensonga zabisiyaga abalala bali mu nsonga za political abalala bali mu nsonga za domestic violence tubikooye bano abaana balina obeere waka nga baweereza mukama mbegayiridde bakitaffe mu mwoyo olwaleero Sundays abaana tebalina platform kwe baweereza tebalina services mwe baweereza tubegayiridde tusaasire mutusonyiwe call us back home kigambo kisembayo agalume ewamu gegalume agali ewamu oli muganda yasengendo oyanza omukyoli njogedde mukitegedde tulina okwegatta mu buyingira bayo group gyoyingiramu association gyoba oyingiramu sobola okulwana entalo ezimu individual gyali dusobola okubanga oli muntu omu kati nga bino ebya corporate tumamya tugambye twetaaga tuyimuke ffenna tubage bane gospel temumuteeka mu corporate tujja kwerwanako twagala sente zisusa obutono 3 ziremese gospel genda mu maaso n'olw'ensonga embadde nsaba muyimuke funa wewegattagatta tugattegatta amaanyi tugere tulwanisa ekintu eki n'ekyokubiri engeri ezizza okulwanisa gospel ku spreadinga ezo nga bicorporate nga byani byonna mubi tubirwanise gospel alina okuba nga atuuka ku muntu wa wansi nga abeera mu taxi abeera mu mabaala gwe mugaso gwa gospel kyekyo nsaba Lanek King Wesley Jona Tata Kani bonna buli agamba nti ayina kyakulembera abakulu musisinkane byonna bye muyina nga difference waliwo mugamba nti for Christ's sake let us meet kati olwa gospel mwenna mwagala Wesley alina abayimbi ba promotinga kitegeeza ayagala gospel music gundi bonna batata Jona balina simanyi Tata Kani Jona balina be promotinga kitegeeza bagala gospel music differences zamwe musobola zissa wali ne mu meetinga bwe ziba weeziri no zibawo olw'abantu sobola osowagana ng'abantu so bwe mu meetinga njagala mu meetinge mu kimaking muyite media zonna do a press conference as our leaders kubanga nange natera okuyimba so as our leaders mutuule muyite press conference fe tujja bawa shows mwogere ku kintu kya corporate abaana we muna unitinga bana abaana nafunyako chance nali meetinzeko mwena ndowooza Wesley mind ye ojulia gospel music Jona mind yo julira kati mwena mwina goal ejo kubulira njiri mu meeting bwe muna meeting abana abayimbi betukunganya from all these regions twebuuza tubateeka wa If I went to America, if I went to America, we had a meeting. Yes. Naye tujja kubanga olunaku olwaleero njagala kwebazaako okubuuzaako abantu abadde tulaba Dora Jimmy's abaddeko
abayimbi b'embalala ku Sande of course obaka bugenda kutuuka ngenda kujja ab'embale mwena platform weri lunaku lugenda kubeera bewandisa ne Father Musalo ne Bunyasi Father Musalo ba Bunyasi Peter ku ground nenjagala kwebaza pano yaffe yonna kubanga bwe tubayise on a short note nemwe bale kuleka be Kampala batwala mbalala bali basibali kibalia na embadde nsaba Ddala Jimmy's kadda okolashi omwana oyo asobola Ddala Jimmy's nga panel Ddala Jimmy's panel wano yeyambe pampe zisooka pampe zisooka ate pampa tulina nyingi obudde bwo butuweddeko waliwo munafu agenda okuba nga akola ki atutwala mu maaso mwebale kujja mwena tatakani webale kujja president webale kujja sisobola president webale kujja tumwebaze twine wange webale kujja mukwano banange bwe bityo webadde abalokole twegatte tuveemu ebintu binene buli kintu kyonna kyonna olugambo wanti mulokolere abantu ne batwevuma bane tulekerawo okwegeya buli kimu omulokole abalokole nga fe abasinga ekizembi biswaza bane twegatte Vixen nkwagala nnyo akafaananyi kankoledde yetulagama matakada leso omulala teruganya omukisa okuba nti ndi ku show yemu Mami Susan ekyo kitu waliwo yampereza message nangamba ne mwatandika jozi kwa nemwe affe tuli balokole temututabula mutuleke abaana munju balwana ne bayomba ne batula ne balya ku dining mu Luganda bayita record thank you so much tusinkane endale kase bagenda kujja naye nga banaye bagamba